setaani agolokose okulamuza okulwanyisa abavubuka naye ate ne Katonda agolokose okubalwanirira. Yes, omulaba alwana okulaba nga ebigendererwa ebituufu eby'obwakatonda tebituukirira ku bulamu bwaffe, naye ate ne Mukama atulinako enteekateeka ng'abavubuka okulaba nga tugasa, okulaba nga tunaabaako kye tufuuka mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Omusajja gwe baali bayita Samusoni, mu kutondebwa kuba mu kuzaalibwa kwe yali mwana wa kigendererwa, yali mwana wa ndagaano ng'alina ebintu by'ateekeddwa okuba, ng'alina ky'ateekeddwa okufuuka. Ye setaani nno kino kankubuulire, tajjeti y'omubi gy'alina yeeno ku bulamu bw'abavubuka. Ye addayo n'anoonyereza mu byawandiikibwa oba mu byakwogerwako, oliba ki, olifuuka ki, ki ky'olina okufuuka, ki ky'ogenda okubeera. Ekyo kyokka kyokka kyalumba ky'olina okuba, ky'ogenda okuba oba ky'oli, ayinza okukiremesa okubaawo oba okukitta bwe kiba nga kimaze okubaawo. Samusoni mu kuzaalibwa kwe yaliko obunnabbi. Katonda yatuma na malayika mulamba eri Manowa, eri mukyala Manowa mu nnimiro gye yali ng'alima. Malayika wa Mukama n'ayogera ku by'okuzaalibwa kw'omwana oyo Samusoni. Aliba muwonge, talinya ku mwenge, talina kunywa kitamiiza, talisalibwa nviiri. Beekuuma ebigambo ebyo byonna, walimu okubaawo n'ekimu kyonna ekigwa ku ttaka. Kwegamba ebigambo byonna ne byogerwa. Era Samusoni agenda okuzaalibwa nga maama ne taata bamanyi ki omwana oyo kyali, nga yagenda okununula Isirayiri ogijja mu buwambe bw'Abafirisuuti, kubanga Isirayiri yali ejoze, Abafirisuuti baali bajoze Isirayiri okumala emyaka nga mingi ddala, nga Isirayiri ejogebwa, Isirayiri ng'eyisibwa bubi. Isirayiri yabonaabona nnyo ku lw'Abafirisuuti. Naye njagala okukutegeeza nti Katonda n'asalawo ayimuse omununuzi. Omununuzi ono ng'ateekeddwa okubaako omulimu gw'akola. Omununuzi ono ng'alina mission gy'ateekwa okutuukiriza. Omununuzi ono yalina okubaako ky'akola okusobola okununula Isirayiri mu mikono gy'Abafirisuuti. Naye ate tulaba Samusoni bw'amala okukula n'azaalibwa, ate Samusoni amaliriza afuuse nga yeegombye okuwasa omuwala ate omunnaggwanga. Amaliriza asazeewo okuwasa omuwala omunnaggwanga Omufirisuuti. Bazaddeyo ne bamugamba nti mu bawala b'Abaganda bwe tewabaddeyo muwala yenna, lwaki ogenza okuwasa Omufirisuuti? N'abagamba nze mumpasiza oyo kubanga nze musiima nnyo. Naye mbu abazadde baali tebamanyi nti guno gwali mutego Mukama gwataddewo wakati we n'Abafirisuuti wanaafunira obusungu asobole okulwana nabo. Waliwo ebintu ebijja mu bulamu nga birabika ng'ebibi eri abantu abalala, naye ng'ate Katonda wagenda okuyita okuleeta ekkubo ery'obulokozi eri abantu abamu. Lwakuba nti Samusoni ate kino ekintu kyamukwatirayo ne kisukka ne kiraga wala, kubanga ayagala Abafirisuuti abasukka 1, 2, 3, 4, bonna ng'agenda ayagala. Era gye kyamukumya musajja wattu tewaali walungi, yagenda okumaliriza nga n'amaaso bagatutte. Kikyengezaako okutegeeza, setaani akulumba mu levo w'otuuse mu Katonda wakulumba. Akulumbira ku levo gy'otuuseeko mu Katonda. New level, new devil. Levo yo gy'oliko omulabe wakulumbira. Eddaala ly'oliko ye levo kwakulumbira. Kaakati tuteekeddwa buteeko okuba abagezi, amaaso gaffe ag'omwoyo nga galaba n'amatu gaffe ag'omwoyo nga gawulira, okusobola okumanya omulembe gwe tutambulira. Katonda omulungi yeebazibwe nnyo. Kino ekigambo kye mbagamba oba kye mbabuulira, njagala okimanye era okitegeere nti setaani alwana agolokose okulwanyisa abo Katonda beefukako amafuta, lwakuba nti ne Mukama ate agolokose okubalwanirira. Katonda buli lwafukako amafuta, Mukama buli lwateeka amafuta ku bulamu bwo, omulaba agolokoka okutta
agolokoka okulya agolokoka okulwanyisa ekyo Katonda kyayagala obeere. Naye g'amazima gali nti Katonda bye yafukako amafuta ye mwennyini abalwanirira. Katonda agenda kukulwanirira mu mulembe gwo. Katonda agenda kukulwanirira mu biro byo, kubanga sitaani yalwana okulaba nga takyoli. Omusajja ono Samusooni yeeyongera n'awasa omuwala omulala ow'Abafirisuuti, n'ayongera n'awasa n'omulala mu kyombo eky'essoko. Yamaliriza akwanya omukazi omuzibu ennyo gwe bayitanga Delila. Ng'akwanye Delila, omukazi ono yali mulungi, yali mubalagafu, yali ali buli kimu kyonna. Samusooni omuwala ono gwe yakwana Delila nga mukazi mulungi nnyo, naye ng'Abafirisuuti bamukozesanga mu masu, bamukozesanga nkwaso, bamukozesanga kyakulwanyisa bwe babaako be baagala okuwamba. Ono omukazi baagula mugule, ne bajja bamugula nga bamanyi Samusooni bw'anamulabako tayinza kumuyitako. Oggulira omuzimu gumu mbulamu bwo ne guleeta emirala 9. Setaani kasita ategeera obunafu bwo wennyini wagenda okuyita. Ku bunafu bwo wennyini wayima okulaba ng'akukuba. Ku bunafu bwo wennyini wayima okulaba ng'akuwangula. Naye njagala kwogera gy'oli, Katonda ow'ekisa akuyambe, Katonda ow'ekisa atuyambe mu ngeri emu oba engeri endala, omubi Setaani aleme okukozesa obunafu bwaffe ate okutuwangula. Kubanga omulabe buli lwakozesa obunafu bw'okuwangula aba akoze ekintu ekitali kirungi, aba akoze ekintu ekizibu ennyo. Omusajja ono omukazi ono Delila atuuka okugamba Samusooni n'amugamba nti Samusooni bambi, njagala ombuulira amaanyi g'amangi we gava. Samusooni amaanyi g'amangi gava ludda wa? Ola ekintu ekyo Samusooni laba okwagala bwe kumusiriwaza kuba kwali kwamusensera. Bayibuli egamba nti amaanyi agali mu kwagala genkana n'amaanyi agali mu kufa. Amaanyi agali mu kwagala genkana n'amaanyi agali mu kufa. Waliyo omuntu asobola okwagala omuntu n'afa n'okufa olw'okwagala okwo okungi kw'aba alina eri omuntu oyo. Omusajja ono Samusooni yayagala nnyo Delila, yamwagala nnyo 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 nnyo, naye gye yakoma okwagala Delila gye yakoma okumutuusa awazibu. Amaanyi g'amangi Samusooni gali ludda wa? Njagala ombuulireko ku maanyi g'amangi gali wa? Samusooni atandika okweyogeza. Bwe tunaasoma mu kitabo eky'Abalamuzi ndowooza essula nga ya 16 ojja kulaba agamba Samusooni n'agenda e Gaza n'alabayo omukazi omwenzi n'ayingira gy'ali. Ne babuulira ab'e Gaza nti Samusooni atuuseeko wano, ne bamuzingiza ne bamuteegera mu mulyango gw'ekibuga okukeesa obudde. Ne basirika ekiro kyonna nga boogera nti obudde buke tulyoke tumutte. Kati ab'e Gaza bamaze okutegeera nti Samusooni ayingidde ewa Delila, era ne balyoka bajja ne bazingiza ennyumba we yali. Ne bagamba kati nga bw'ayingidde naffe tumaze okuzingiza, Samusooni wakutta ku makya. Tumulinde Samusooni, tugenda mutta ku makya. Eri abakupangira, eri abakulowoleza, era gwe omulokola atambula kyo kino kimanye nti emizimu gyekusipayinga. Buli wodde oliko basipaayi, buli wodde oliko emyoyo, oliko abalondoola. Bakimanyi nti oli mulokola, enkoko njeru teweekweka kamunye. Kaakati ebikulumba byo bingi era nga byagala wonaagwira mu mutego. Emizimu gikubesse mu kiti ng'embwa eyogereza. Girinza ogwe mu mutego gwonna. Baagala ogwe mu mutego mwe banakwatira, baagala ogwe mu katego we banakusibira, baagala ogwe mu katego we banayima okujoga bakujoogejoge. Naye nkusabira mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu, Mukama eyakuyamba luli nawe anaakuyambe, eyakuyisa wali awazibu nawe anaakuyiseewo. Samusooni ne yeebaka okutuuka ettumbi, n'agolokoka mu ttumbi, n'akwata enzigi ez'omuzingo ogw'ekibuga n'emifuubeeto gyombi, n'abisimbulira ddala byonna, era n'abisiba n'abiteeka kibegabega kye, n'abitwala mu ntikko y'olusozi oluli mu maaso ge Kebbulooni. Samusooni asitudde emizingo gy'ekibuga, asitudde geeti ezikwata ekibuga,
abadde nga yeegolola ekiro mu ttumbi wabula nga tamanyi nti waliwo abateeze nga tamanyi nti eriyo abalumbye naye mu kwegolola bw'ati enzigi z'ekibuga zonna n'azikuulayo n'azikwata ate n'azitwala zisula waggulu ku lusozi. bannange enjagala otunuulira omuntu ono amaanyi g'alina naye njagala okubabuulira nti newankubadde olina amaanyi mangi nga bakutendereza omulaba asobola okugumiikiriza. omulaba ekintu kyanoonya nti amaanyi amangi g'olina gavaawa asobola okugumiikiriza naye nga mu kugumiikiriza kwe anoonya amaanyi g'omukazi ono amangi gavaawa amaanyi agamusabisa gavaawa amaanyi agamuleetera okuwangula ekibi gavaawa amaanyi agamuleetera okumegga obwenzi gavaawa amaanyi agamuleetera okuwangula buli kye tumutega agajjawa. ekyo kyokka kyakola asobola okuteekako basipaayi ayinza okwetoolola emyaka 4 5 6 7 naye ng'anoonya kimu amaanyi agakuyamba okuyimirira ng'oli muvubuka agakuyamba okuyimirira ng'oli mulokole amaanyi ago gavaawa. kati ekyo nga kyanoonya aiza bw'amala okutegeera amaanyi g'amangi we gava aba amaze okufuna ekyokulwanyisa. mukama waffe omulungi ebazibwe nnyo. setaani eyo gwe mulaba tasuula byakulwanyisa nedda ffe bye tusuula byalonda. kyova olaba ekyokulwanyisa ekiyakubisa samusooni yakitereka n'akikubisa dawudi. ekyokulwanyisa ekyakubisa dawudi yakitereka n'akikubisa gundi akabu. ekyokulwanyisa ekiyakubisa akabu yakikwata n'akitereka n'akikubisa sulumaani. ye tasuula byakulwanyisa atereka. ate sitaani talina ntondo gw'omulokole olina entondo bagambako katono nze mukyaki nvuddemu sigenda kuddamu kusaba bagambako katono sigenda kuddamu kuyimba bagambako akantu katono nnyo okunenyako nze kyaki njivuddemu ngenze mu ndala. gw'olina entondo naye sitaani bamutendeka obutaba na ntondo. omukuba leero n'omwokya omuliro n'omumenyaamenya ku makyanga yatuuse dda. omuweereza faya n'omusindika mu nsenyi enkalu n'omuba oludda n'omukutu okugulu n'asigaza kumu enkeera nga yakomyewo dda n'ekitundu ky'okugulu era nga zo kulumba entondo talina kuba nazo. bwe tuba tunaawangula embeera waliwo ebintu bye tulina okwejjamu. bwe tuba tunaawangula ebitwetoolodde tuba twetaaga okuwuliriza abatuli waggulu abatuwa amagezi agatuyamba. bw'oba onoowangula ebintu byonna ebiri mu maaso go oteekeddwa okubaako omuntu gw'owuliriza mbulamu obwo. oteekeddwa okubaako omuntu ayogera mbulamu bwo. ono samusooni tewali muntu yali ayogera mbulamu bwe kubanga ne bakadde bennyini yali tabawuliriza. oteekeddwa okubaako n'omuntu ayogera mbulamu bwo. oteekeddwa okubaako n'omuntu ayogera n'owulira. oteekeddwa okubaako omuntu akuwabula n'otegeera nti onampabula nve mu nsobi. naye ekizibu kye tulina tetwagala kuwabulwa ate nga bayibuli ega nti akyawa okubuuliddwa akyawa okumanya era n'omutima gwe guba gufuuse nga mutima gwa nsolo. kati tuteekwa okuba nga twagala okuwabulwa tuteekwa okuba nga tulina okubuulirirwa. ekyo ekintu kijja kutuyamba nnyo nti awo olwatuuka oluvannyuma n'ayogera n'ayagala omukazi mu kiwonvu mu soleki erinnya lye bamuyitanga Derira. abakungu b'abafirisuuti ne bambuka gy'ali ne bamugamba nti musendesende olabe amaanyi g'amangi mwe gasibuka era kwe tulisinziira okumusobola tumusibe tumujeeze naffe tuli kuwa buli muntu ku ffe ebitundu ebya ffeeza 1,000 mu 1,000. manyi okiwulira balumbye omukazi gwayagadde mu kiwonvu ekirala awo n'omukazi omulala gwayagadde mu kiwonvu ky'esoleki bamuyitanga Delira. kati va kwoli ate gwayagadde wali we bazze omuzinda oli abadde mulala kati afunye omulala eno gwe bayita mu soleki erinnya lye Delira. ne bamulumba ne bamugamba kyonna ky'olyagala tuli kikuwa kimu kyokka ky'oba otukolera musendesende omanye amaanyi g'amangi gavaawa. sala amagezi omusendesende obusobozi bwe buvaawa. ekimuyamba okuwangula kivaawa. ekimuyamba okuyimirira kivaawa. lwaki ayimirira buli kadde n'akuba? lwaki buli kadde atujooga? tukolere ekintu kimu omutuzuulire amaanyi g'amangi gavaawa. setaani bw'anaazuula amaanyi go setaani bw'azuula amaanyi g'amangi we gava abaakumaze omuleebwa akunoonyereza n'akuzuula bannange abaakumaze. kimu kyokka oteekeddwa okubaako n'ebyama byo ne mukama. si buli muntu yenna nti omubuulira amaanyi g'amangi we gava
waliwo ebyama byo ne mukama nga ne mukazi wo tateekeddwa kubimanya waliwo ebyama byo ne mukama nga ne musajja wo tateekeddwa kubimanya ebyo nga byama byo ne mukama ezo nga nsonga zo ne mukama ebyo nga bibyo ne katonda bw'oba onoowangula mu mulembe guno bw'oba onooyimirira mu mulembe guno n'okwata ku nsi n'okwata ku mutima gwa uganda n'okwata ku nsi yonna oteekeddwa okuba ng'olina ebyama byo ne mukama ebikusike ebitamanyiddwa muntu yenna samusoni kino kyali kyama kye ne mukama ne bazadde be nga tekiteekeddwa kumanyibwa muntu yenna naye kati bano bakitegedde ne bagamba musendesende akubuulira amaanyi g'amangi gavaawa mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo bamugambye tuli kusasula kyoyagala kyonna tumusibe tumujeeze setaani bw'amala okumanya amaanyi g'amangi we gava agenda kukujeeza agenda kukaabya agenda kujoga kubanga amaze okutegeera amaanyi g'amangi eyo gava kiringa omuntu wa bulijjo bw'ategeera obunafu bwe buva kasita amala okutegeera obunafu bwo yentandikwa y'okukubonyaabonya entandikwa y'okujeeza kubanga ategedde obunafu bwe buli obunafu bwo omuntu yenna nabana bali mu gavumenti omuntu bw'amanya obunafu bwo ekyo kyatwalanga enkubiso okubonyaabonya nja kwogera bye wakola nja kwogera kino kye wakola kino nkimanyi obadde olowooza situkimanyi nina obutambi nja kubuta kaakati gwe n'olyoka otaaja kale mbivuddemu ekifo nkitadde mu kitwale kubanga toyagala kuswala kati ne sitaani anoonya bunafu bwe buli luddawa anoonya amaanyi go gali luddawa akubye goliyasi dawudi naye obunafu bwe buli luddawa manyi okiwulira akubye abafirisuuti bonna naye obunafu bwe buli luddawa buli mukazi na buli musajja ayina amaanyi ge we gava ate ayina obunafu bwe buli buli muntu yenna ayina obuwanguzi bwe yatuukako ate ayina ekyamuwangula ekyo kikkirize kigaane nti buli muntu olina goliyasi wo gw'olwana naye kino wakiwangula naye waliwo ekyakuwangula olina kye wawangula naye waliwo ekikyakuwangula kaakati ekyo setaani kyanoonya kyayagala okumanya kiki ekimuwangula ndyoke mujeeze kiki ekimuwangula ndyoke musobole kiki ekimuwangula ndyoke mukaabya amaziga ekyo kyokka kyayagala okumanya owangulwa ki era owangula ki kati kino kyowangula akoze atya okukulemesa okkiwangula samusoni ayina amaanyi naye ayina n'obunafu omuvubuka ono gwe baali bayita samusoni derira n'agamba samusoni nti nkwegayiridde mbuulira amaanyi g'amangi mwe gasibuka era ekiyinza okukusiba n'okukujeeza naye mazima okugjako nga waliwo omuntu aba yakuyira obuugi mu nkwawa omuntu yakukuba omusekuzo mu mutwe ogw'ebinyeebwa oddira otya olinagamba olira amaanyi g'amangi we gava gambuulire mbuulire ekiyinza okukusiba nkujeeze era nga nze nsobola okukola ekyo nze nkubuulire ekirinsiba atonjeeze nze nkubuulire ekinsiba atonjeeze era nze kennyini nkikugambe banne njagala okubabuulira sitaani akozesezza nnyo okwagala gwe n'olowooza nti omuntu akaagala naye nga takwagala njagala otegeera ebintu bino yawula okwagala n'okwaka oyinza okuba nga gw'oyagala omuntu naye nga takwagala oyinza okuba nga omuntu gw'owulira omufiirako naye nga takufiirangako era nga ye takuyinamu wadde instresi yonna era ng'asobola okukola ekintu kyonna kati gwe nno gwe n'olyoka otawaana n'ebyokwagala byo okwagala omuntu asinga okwagala yabonaabona ebintu by'okwagala bino omuntu asinga okwagala yabonaabona bw'okuba essimu ya munno nga teriiko gwayeetonda bw'omubuuza nga obwedda ssimu teriiko ayomba gwayeenenya bw'omugamba nti bannange obwedda nkunoonya sikulaba nti obadde onnoonyako ki mbadde wakufiirayo addamu bubi ayogera bubi kubanga gw'oyagala ye tayagala talina kyafiirwa ne bw'ovambulamu bw'asigala alya ne bw'ovambulamu bwe talina wadde akagumba akeeriisa akeenyeenya kubanga ye omutima gwe tegukwagala kyova olaba ebintu by'okwagala bino birina okuba nga obyegendereza birina okuba nga obitunuulira kyova olaba abantu bangi beewadde obutwa abantu bangi besse abantu bangi beetuze naye ng'oli asigala atunula takaba nakkaaba kubanga weetuze agamba nti bwaneetugaffe tunaagaana kulya olw'ensonga y'omutima gwe tegwakwagala
kyova owuliranga oteekeddwa okuba ng'okola balansi y'ebintu bino. Mugwe oteekeddwa okuba ng'olinamu ke bayita speed governor, n'omanya nti owange bwe yeekyanga mba nnyina we nnaatandikira okwegumya n'okwezzaamu amaanyi. Ekyo oteekeddwa okuba ng'okimanyi. Yagala naye nga naawe weegendereza mu kwagala kwo. Leka kweyiwayo nnyo na kwesuulayo nnyo. Ate omuntu bw'akizuula nti omwagala nnyo asobola okukola buli kintu kyonna. Kuba akimanyi gwe omweguya, gwe omwagala, gwe omuliko, gwe okola otya, ye talina interest yonna mu ggwe. No, tafaayo. Kati Samusoni ayagala nnyo Delila. Era amugambye mbuulire ekiyinza okukusiba nkujeeze ndaba amaanyi g'amangi we gava. Samusoni n'amugamba nti bwe bali nsibye enkolokolo embisi omusanvu ezitakaze ne ndyoka nfuuka omunafu ne mba ng'omusajja omulala. Atandise okweyogezayogeza bwe bali nsibye enkolokolo nange ne ndyoka nfuuka omunafu ne mba ng'omusajja omulala nga bansibye enkolokolo omusanvu. Yeeyogeza. Awo abakungu b'Abafirisuuti ne bamuleetera enkolokolo embisi omusanvu ezitakaze n'azimusibya ezo. Era omukazi yalina abateezi abaabeeranga mu nju ey'omunda. N'amugamba nti Abafirisuuti bakuguddeko Samusoni. N'akutula enkolokolo n'omugwa ng'omugwa gw'obugogwa bwe gukutuka nga gutuuse ku muliro. Awo amaanyi ge ne gatategeerekeka. Samusoni bamusibye enkolokolo z'ebitooke embisi musanvu. Naye azikutudde nga omuntu bw'oyinza okukutula omugwa gw'obugogwa. Wabula weewunye nti ono omukazi gw'agamba nti amwagala yamuleetera abateezi baateega mu nnyumba. Abateezi mwebali, abakuteeze weebali naye gwe toyinza kubalaba. Ono ali ku mission. Delila ali ku mission yakufuna ssente naye Delila tali mulaavu. Wabula ate Samusoni ali mulaavu. Ekyo ekizibu ekiri mu bintu bino. Kyova olaba abantu abali mulaavu ne bw'omulabula tawulira. Ky'omulabudde kyonna bw'akigamba oli. Munnange omwalo oyo mwegendeeze si mulungi, omwalo oyo ayagala gundi ne gundi, byonna bwabisitwa n'abimugamba olw'ensonga laavu yamuziba amaaso. Kyova olaba bakugamba nti abali mu laavu toteekayo bibyo olw'ensonga nti emitima giba gyasenebwawo. Kati Samusoni bamusibye enkolokolo akirabye naye era agenda kuddamu alasane. Delila n'agamba Samusoni nti laba onduulidde era onnimbye kaakano nkwegayiridde mbuulire ekiyinza okukusiba. Naye ekibuuzo kiri nti lwaki onoonya ekinsiba? Lwaki oyagala okunsiba? Mu kunsiba mazima ogenda kufunamu ki Delila? Lwaki oyagala onsibe? Amaanyi gange ogaagaza ki? Njagala bwagaze naye amaanyi gange lwaki oyagala okumanya we gava? Kino kyenjagala mumanye baana ba Katonda. Setaani ali ku mission okulaba ngatta omulembe guno. Setaani ali ku mission okulaba ngatta omulembe gwaffe. Setaani ali ku mission okulaba ng'atusaanyaawo. Osobola okubuulira enjiri ng'oli musajja w'amaanyi naye agazimu nga gagamba ffe kimu kye tunoonya. Ag'amaanyi gaakoleramu gavaawa? Ag'amaanyi agamuleetera okugoba emizimu gyaffe ogimalawo gavaawa? Ag'amaanyi agamuleetera okukola ebyamagero n'atambuza abalima ne bakasu ne boogera gavaawa? Era ki ekimuyamba obutabanga balokole banne? Lwaki ye wankiza okusinga ku balokole banne? Setaani atya nnyo omuntu asukkulumye ku balala. Setaani atya nnyo omulokole alina enkyukakyuka ate ng'akyawa ekibi. Setaani atya nnyo omulokole agenze ku ddaala erya waggulu oyo amutya, ayagala bonna bakumire ku leva emu. Naye sabanga ekisa kya Katonda bulijjo kikuyambe kikubeere, kubanga bw'owangula leero ate weetaaga ekisa ekinaakuwanguza enkya. Olunaku olumu nabuulira enjiri mu mafuta, Katonda n'ayamba abantu n'awonya n'asumulula. In fact ekitundu kwe nali Mukama yakolako ebyamagero bingi. Kwaliko omusajja ng'amaze n'ensimbu emyaka 32 Mukama n'amuwonya. Ensimbu eno yamukubanga emirundi 7 buli lunaku. Naye natuuka okuvaayo nga tezeemu kubwa nsimbu era nakati mulamu. Ku kyalo ekyo kwaliko omusajja omukazi nga akulukuta omusulo. Mu kyaki abeera atonya akulukuta ati buli kadde nga omusulo gumuyitamu. Olw'ekizibu kye yafuna ng'azaala bakona kunamanya kawago ne kajjako akatuli aba atonya omusulo gujja tawulira. Kakati omukazi ono Yesu n'amuwonyeza mu lukuŋŋaana olwo. Abantu ne baŋŋamba nti ketulabye nga Katonda akozesa bw'ati. Bwe tuliwulira nti ogudde musajja ggwe, awo naffe tuba tulina kugwa Katonda akubanja omusaayi gwaffe, kubanga ggwe Yesu alabika asula nawo, olabika ggwe tofuna na bizibu. Lwaki mbabuulira ebintu bino? Olw'ensonga mbabuulira nti tuli mu mulembe Setaani mwanoonyeza abaweereza. Tuli mu mulembe Setaani mwanoonyeza bannaggwano. Tuli mu mulembe Setaani ng'ayagala okukuba abazira.
setaani ng'ayagala okusuula abo bennyini Katonda be yafukako amafuta. Okiwulira, nali nsula kayumba ak'oku church we nasulanga. Abantu bajjanga ne mbasabira ne nsabira obulamu bwabwe ne mbakansolinga era nga waliwo n'emmere yandeeteranga emmere omuwala bamuyitanga Merida. Naye njagala okubategeeza nga mmaliriza olukuŋŋaana nsibula okuvaayo, omwala ono gwe bayita Merida n'alyoka ajja ekiro. Yajja ekiro sanga 6 nankonkona ne manya nti anonye siyaani kwe naliridde emmere nga bwe yakolanga bulijjo. N'olwokuba nti lunaku olwali lusembayo mmaliriza enveeyo, omwana omuwala ono bwe yajja n'alyoka akonkona nenzigulawo, bannange yajja asibye ettawero yokka ng'ava mu kiyigo kunaaba. Neŋŋamba bannange, ate kaakati ekikuleese bw'otyo kiki? Nanga nti pasita nyina ekirooto kyange kyenjagala onzivuunule. Kino ekirooto nakiroota dda naye nga buli gwe ŋŋamba okukivuunula kibadde nga kimulema. N'olwekyo njagala onzivuunulire ekirooto kyange kino. Ne mugamba ne Merida nze nga siri muvuunuzi wa birooto. Naŋŋamba nedda ojja kivuunula. Ne mugamba naye kyogere mangu ogende kubanga njagala kwebaka. Naye nga amazima gali nti omuwala talina kirooto. Nze nanoonya ekirooto kyalina nga sikiraba. Naye nenganga eyali ku tesiti, nenganga eyali agezesebwa, kubanga njagala okubabuulira omuwala yajja asibye ettawero, tayambadde lugoye lwonna, ate bw'agamba alina ekirooto atandise okukutama wansi ng'alinga ayeetakula. Jjukira ttawero eyambuka, muwala alina figa, alabika bulungi, ate muwala si mukazi. Naye njagala okubategeeza abooluganda, nagenda okuwulira munda munze nga mulimu ekintu ekitandise okuntujja, munda munze nga mulimu ekintu ekitandise okwagala okukyusa sisitemu y'obulamu bwange. Lwaki? Kubanga Bayibuli egamba nti amaanyi g'abasajja gali mu kulaba. Kakati gwe omusajja okulaba obulabi kisobola okukukyusa. Abasajja mu butonde Katonda atukola nga tuli balabi era twagala nnyo okulaba. Kyova olaba ne bwe twabanga ku ssomero nga tusoma, twasulanga obulabirwamu mu desike ewali abaana abawala ng'obeera obalingiza kubanga ffe tuli balabi. Okiwulira? Kakati ono bwe yakutama bwe bw'ati ne mbanga alaba naye ne ŋŋuma. Ne mugamba ne Merida genda olabika tolina kirooto. Kati bwe yatambula ogyananga ne pasita onoobeerawo enkya nti enkya nja kubaawo. Bw'aba atuuka ku mulyango n'ata ttawulo n'egwa n'akyuka n'adda n'aŋŋamba nze vvuunula ekirooto kyange. Nenkyuka ne mutunuulira nalabako, ne bwe namala okulaba nenkyuka nentunuulira ebbali mbu saagala kulaba naye ng'ove olwedde maze okulaba. Naye njagala okubategeeza nti natandika okulwana n'omutima, olutalo olw'omwoyo. Waliwo entalo ez'omwoyo, entalo ezikulumba nga za mwoyo, nga mpulira ekiri muli ggwe weddira Lugave, weddira Mbogo, oyo mugandawo, muli baluganda, muli bakika kimu, Katonda akuwadde tolaba, Mukama akuleetera n'otalya. Kwegamba nentandika okulya olutalo munda, naawe ampulira olwo olutalo wali oluwuliddeko. Ng'owulira olutalo kyekigambo ky'ekigambo nti kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo, kubanga ebyo byolekanye, naye muleme ng'okukola ebyo omubiri bye gwagala. Kubanga yemu nagoberera omubiri mugenda kufa. Kaakati omubiri guno gwo gwagala byagwo kubanga guliira wano ne biggwa, naye ate omwoyo nagwo gwagala ebyagwo kubanga omwoyo gwo tegugenda kubeera nga gusikira bulamu buno obwa wano okuggyako obulamu obutaggwawo. Abooluganda njagala okubategeeza nafuna challenge etayogerekeka. Paka lwe nagamba Merida naye nga nnyina munnange oli gubimanyi nga yagamba ndeka ngende, nze ndeka gwe oba toyagala nnumbi. Lutawo lwali lw'amaanyi nnyo muganda wange, abasajja mutegeera kye ŋŋamba. Naye njagala okubabuulira Merida namugamba siba ttawero twogere, nasiba ttawero twogere. Naye Merida ne mugamba Merida ntegedde ky'ogamba, naye leero nagobya emizimu nsabidde abantu nkoye sigenda kusobola kuba naawe, naye enkya ku lulo Merida ngenda kubeerawo. Bambi nkwegayiridde enkya genda. Merida n'aŋŋamba tonimba, ne mugamba sijja kulimba. Kati bwe yali afuluma yagenda n'egundi yange, yafuluma n'engatto zange empya. N'aŋŋamba zino engatto nja kudda nazo enkyo, oyinza okunimba n'ogenda. Merida n'afuluma, naye nga nze nankyankalanye seegatta na Merida, naye nga nakyankalana obulamu bwange obw'omwoyo bwatabuka n'obw'omubiri natabukira ddala. Nempulya ngo bongo nali mbulawo katono. Dawudi kyavaga nti ebigere byange byabulawo katono n'okugwa, naye omuyinza ebintu byonna n'akwata ebigere byange n'anteeka ku lwazi, n'anteeka mu kifo ekigazi. Mukama taba kuteeka bigere byange ku lwazi, nali mpedde, nali mpanguddwa.
naye ekisa kya Mukama kye kyanyamba nempangula. Kati waliwo entalo ezigenda okukulumba, waliwo ebikeme ebigenda okukulumba, waliwo ebintu ebigenda okukwolekera, ate ekibuuzo ekikulemye okukola tolowooza nti Mukama agenda kijja mu maaso go. Buli peepa gy'otaakola egenda kukomawo emirundi n'emirundi paka lw'oli gyokola ogiyite oba ogigwe naye ng'oteekeddwa okubaako peepa gy'okola. Katonda omulungi yeebazibwe nnyo. N'agamba nti ebali nsibya obusibi emigwa emijja egitakozesebwangako ku mulimo, ne ndyoka nfuuka omunafu ne mba ng'omusajja omulala. Awo Deriya n'addira emigwa emijja n'amusibya egyo, n'amugamba nti Abafirisuuti bakuguddeko Samusooni, era abateezi bali mu nju ey'omunda, n'agikutula ku mikono gye ng'ewuzi. Deriya n'agamba Samusooni nti okutuuka leero oli mukunduulira, era nnimba bulimbi, mbuulire ekiyinza okukusiba. N'amugamba nti bw'onooluka emivumbo egy'oku mutwe gwange omusanvu n'engoye ezirukibwa n'azisibira ddala n'olubombo. N'amugamba nti Abafirisuuti bakuguddeko. Samusooni n'azuukuka mu tulo twe n'akwakkula olubombo olwali ku mutwe gwe olw'omuti ogulukirwako engoye ezirukibwako. N'amugamba nti oyinza otya okwogera nti nkwagala, omutima gwo nga teguli nange? Wakanduulira emirundi gino 3 so tonnambuulira amaanyi go amangi we gasibuka. Awo olwatuuka bwe yamutayirira buli lunaku n'ebigambo bye, n'amwegayirira obulamu bwe ne bwagala okufa ennaku, n'amubuulira byonna ebyali mu mutima gwe. Kaakati nno omukazi asaze amagezi gonna, omukazi akoze kyonna ekisoboka, omukazi akoze kyonna kyayinza okulaba ng'awangula Samusooni, akoze kyonna kyawulira okulaba ng'akyusa obulamu bwa Samusooni, asaze amagezi gonna okulaba ng'awangula emmeme ya Samusooni. Kyova olaba mbagambye nti Setaani asobola okusala amagezi gonna okulaba ng'akukyusa. Ye kasita ategeera obunafu bwe weebuli, era twalokoka naye ekintu kye wayagalanga ennyo nga tonnaba kulokoka, Setaani bw'anaaba kuba kyagenda okuleeta. Oba wayagalanga nnyo enguuli gyagenda okuleeta, oba wayagalanga nnyo abakazi akutega mukazi, oba wayagalanga nnyo ebidongo awo agenda okuyita. Ekintu kye wayagalanga ennyo nga tonnalokoka, Setaani addayo n'akinoonyereza nti yali ayagala ki. Kati ekyo kyakozesa okukukuba, ekyo kyakozesa okufuula omunafu, ekyo kyakozesa okukuba bulamu bwo okulaba ng'abwonoona, ekyo kyakozesa okulaba ng'atta amagenda go, ekyo kyakozesa okulaba ng'obulamu bwo abwonoonera ddala. Naye njagala kwogera gye muli baana ba Katonda. Katonda atuyambe, Katonda atubeere, Katonda atuwa ekisa ekyokuwangula ebibadde bitwetoolodde, Katonda atuwa ekisa ekyokuwangula ebibadde biyinza okuwangula obulamu bwaffe. Era mbasabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu ayinza ebintu byonna. Buli mukazi na buli musajja abadde ampulira okimanye nti tuli wakati mu lutalo. Setaani agolokosa okulwanyisa Katonda bye yafukako amafuta, naye ate ne Mukama agolokosa okutulwanirira. Ebisoomooza weebiri, ebirumba weebiri, ebikema weebiri, kino muteekeddwa okukimanya. Tulina okuba abagezigezi ng'obwana bw'emisota. Ennaku zino Setaani agolokosa akubye abaweereza mu ngeri etayogerekeka, akubye abaweereza n'omwoyo gw'obwenzi, akubye abaweereza n'okwagala ssente. Setaani ebintu bingi byayiseemu kaakati. Omwoyo gw'amalala gukola nnyo, omwoyo gw'okwagala ebyenfuna gukola nnyo, omwoyo gw'obwenzi gukola nnyo. Aiza ezo department za Setaani zikola okukamala obumazi. N'omwoyo gw'ekitiibwa, ebyo bikola nnyo. Naye oteekeddwa okumanya, ate bwe wabaawo ekyakuba munno oteekeddwa okumanya ki ekyakuba gundi. Yenze bwe mba naawangula ngenda kiwangula ntya? Oba otegera kye ŋŋamba, ngenda kuwangula ntya? Kubanga bw'omanya ekyakuba munno ate omanya engeri y'okukiwangulamu. Bw'omanya ekyawangula munno ate omanya engeri naawe gy'onaasobola okwedifendingamu osobole okubeera omuwanguzi. Bannaye mbagamba baana ba Katonda, eno ensi gye mulaba ebintu bingi ebyetoolodde, ebintu bingi ebitulwanyisa, ebintu bingi ebitagala tuwangule, ebintu bingi ebyagala otusuze kye twakwata. Naye mbasaba mu linnya lya Mukama, Katonda yakola eggulu n'ensi akuwa amaanyi agawangula, akuwa ekisa ekiyimirira. Obeera mu kyaki n'olabira ddala abaana nga beetega, n'olabira ddala omuntu nga yeetega ddala, ng'omulaba yeeteze n'ogaa nti ayi Katonda kitange, kakati kino kigenda kukolebwa kitya? Kakati bw'oba ng'olina omwoyo w'amagezi n'omanya n'ogaa nti akati wano ngenda kuwangulawo bwe nti. Ate nga Katonda akusuubira omuntu oyo okumukyusa atereere mu kanisa,
akusuubira omuntu oyo mutereeza asigale ng'ayimiridde ate wadde abadde yeeteeza amanye nti byeyeteeze tibigenda kukola. Twetaaga ekisa kya Katonda, twetaaga Mukama otuwanirira, twetaaga Mukama otuwa amaanyi aganaayimirira okusobola okuwangula ebyo byonna ebitwetoolodde. Kyobulaba Yesu yagaa nti mu nsi mulimu ennaku naye mugumye kubanga nze mpangudde ensi. Yesu bw'aba yawangula naffe tugenda kuwangula. Ebirumba bingi, ebisoomooza bingi, naye Katonda atuwa ekisa ekyokuwangula. Samusoni omusajja wattu agenda okumaliriza ng'ayogedde. Omukazi yamanya bumanya Samusoni yamala najjukira Samusoni asinga kwagala kintu byakwegatta. Yabikula bubikuze ku kisambi. Samusoni bwe yalaba ku kisambi kya Delila teyeegatta naye yalaba bulabi kisambi kya Delila. Olwalaba obulabi ku kisambi kya Delila obulamu bwe ne bukyuka. N'ataaja buli kintu. Nze era ndaba era bw'olireeta ejjirita n'onsala enviiri zino n'omala ozinjijjako n'ozimwa n'ozimalako. Nze ndi mwana wa ndagaano, nze ndi mwana muwonge era ndiba munafu ng'abasajja abalala. Just kuweeweta bwewesi kisambi kya mukazi. Kasita omuntu amanyi obunafu bwe buli aba akumaze. Ne bw'obeera waggulu mu biraakuwanwa n'akuteeka wansi. Just Samusoni kulaba bulabe ku kisambi kya Delila kyamumala amaanyi n'ayogera buli kintu kyonna, buli kyonna kye yali alina n'akyogera. Teyaleka. Bayibuli egamba n'amanya nti ku luno amubuulidde amazima gonna talina kyaleseeyo. Amubuulidde amazima gonna talina kyaleseeyo. Byonna ng'amaze okubyogera, byonna ng'amaze okubimubuulira. Omutima gwa Samusoni gye nalina ng'amaze okwogera. Omukazi n'aleeta abasajja ne basala enviiri. Enviiri zonna ne bazisala ng'ali ku kisambi. Enviiri zonna ne bazimalawo ng'ali ku kisambi. Bayibuli eyogera Samusoni omukazi n'amuzuukusa nti Samusoni goloka, abasajja bakuguddeko. N'agolokoka n'alowooza nti nja kwekunkumula ng'obwedda, naye yali tamanyi nti Mukama amulese. Yali tamanyi nti Mukama amuvuddeko. Ayogedde ekyama ekitwogerwa, ayogedde ekyama kye ne Mukama, ayogedde ekyama ekibadde kyamuteekebwako okununula baganda be. Kibi nnyo okufa nga ne mission togituukiriza. Kibi nnyo okufa nga Mukama kye yakusuubira okukola tokikoze. Kibi nnyo okufuuka olugero nga okyali mulamu. Era buli muntu nkusaba olwane oleme okufuuka olugero ng'okyali mulamu. Tuteekeddwa okuba abagezigezi ng'obwana bw'emisota. Setaani tewali kintu kiri staboni nga muzimu gwa bwenzi. Omuzimu gw'obwenzi guli staboni nnyo 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 nnyo. Waliwo omuvubuka yali mulokole, yali muweereza mu kkanisa ng'ayagala nnyo Katonda, naye ng'ekintu ekyamulimu okuwangula mu bulamu bwe gwe mwoyo ogwo. Olunaku lumu yagenda ku kyaki n'atuula. Ne wabawo omuwala yajja n'atuula waali. Yenna n'awulira ng'ali ng'awulira waliwo ekyenjawulo ekimubaddeko. Omuvubuka ono yatuuka okuva mu kyaki ewaabwe n'atandika okusabira ku kyaki eyo just kubanga aliraanye omuwala ono. Era n'atandika n'okulootanga ebirooto ng'alaba omukazi Mukama amumuwadde, aloota babagatta empeta, aloota omuwala amufumbira emmere, aloota omuwala bakolagana, n'atandika n'okuloota ebirooto kwegamba ebyenjawulo ng'alina omuwala ono. Naye njagala okwogera gye muli abooluganda, omuvubuka ono ekyamumalamu amaanyi, olunaku olumu babeera bali ku kyaki ku Miracle Center, baali basonda ssente manya zigenda ludda wagenda kubuulira njiri. Omukazi n'awani mwana awanika omukono. Musumba n'agamba yes mukyala Ssebudde. N'amugamba nti nampadde emitwalo 2. N'agamba nti bulijjo oli mufumbo nti ye, wabula nga yalootalootaddde ebirooto ebimulaga nti ono mukazi we Mukama amumuwadde era yenna nga yakiteeka ddamboogo nti ono mukazi awamanyira nti mbadde mukwaka. Abavubuka bangi babuze mu birooto. Bayibuli egamba nti abantu bangi babuze olw'okubula okumanya. Ebirooto bibuzizza abantu. Si buli kirooto ky'oloota nti kiba kivudde eri Mukama. Nedda, waliwo ebirooto bye muloota nga mukkuse nnyo, waliwo ebirooto bye muloota nga bivudde wa Setaani, waliwo ebirooto bye muloota nga bimuwadde munyumyako, ate waliwo ebirooto bye muloota nga bivudde wa Katonda. Kakati oteekeddwa okumanya ekirooto kye waloota lwaki wakiroota, kirooto kyekyo kye waloota, amakulu gaakyo gaali ki. So si buli kirooto ky'oloota nti okiteekeko omulaka. Ekirooto ekivudde eri Katonda kitegeerekeka era okimanya mangu.
ne ono yaloota ebirooto ng'alowooza mukama muwadde omukazi, kumbe omukazi muka musajja. Naddeyo neyenenya naga mukama ekyo nkikuddemu, ekyo nkyekuddemu, ekyo kinveemu. Emirundi egisinga bwe tusaba nga twenenya tusaawa busaayi kungulu so tetukoolayo mirandira. Buli lw'otakuulayo mulandira ng'obadde osaawa ekisagazi kigenda kuddamu kimere, ate ekimera kiba kyamaanyi okusinga nakiri kye wasaawawo. Kakati omuvubuka ono lumu abaakuba amatoffaali biri byaggwa yalowooza yasumululwa, ekize kyamuvaamu. Abaakuba amataffaali yakakuba bulooka nga 3 ne walyoka wayitawo akawala ne kamugamba nti nkola amasazza nnyo mwami gundi. N'akatunuulira bw'ati omutima yenayina n'awulira nga gumuggwamu. Yali akutte bulooka mu katiba n'akatunuulira, n'atambula ne bulooka ng'agenda ayongera okukatunuulira paka lwe kaggwerayo. Agenda okudda engulu ng'alinnye bulooka 180 zonna ng'azirinnye azimazewo, naye yazirinnya tategeera ng'omutima gwamuvuddemu dda buli kawala. Kwegamba dayimooni y'obwenzi eri stubborn yeesinga okuba ey'obulabe ennyo. Bw'onoosoma mu kitabo kino ekya Samwiri ekyokubiri essula 13 ogenda kulaba omuvubuka eyawambibwa omuzimu gw'obwenzi. Omuvubuka ono bwe yawambibwa omuzimu gw'obwenzi ate gwamutwala ku sisita we ddala omwana wa kitaawe, muganda we ddala. Wadde baali baawula bamaama naye taata yali omu. Bamaama bokka be baali ab'enjawulo naye taata w'abaana bano yali omu eyali azaala abaana bano. Omuvubuka ono gwe bayitanga Amunoni. Amunoni yeegomba sisita we Tamali. Amunoni yeegomba Tamali n'awulira nga ayagala kufa. Amunoni yeegomba Tamali n'awulira nga obulamu buggwawo. Amunoni yeegomba Tamali muganda we ddala ng'awulira amwegombye. N'abaako mukwano gwe yagaa nti mukwano njagala mu sisita wange naye simanyi bwe ngenda kukikola. Mukwano gwe n'amugamba nti weerwaze bw'oneerwazalwaza kabaka ajja okukulaba. Kabaka bw'anajja okukulaba ng'oli mulwadde olyoka omugee nti mwannyinaze Tamali nsaba jje andeetera akamere nkaliire mu ngalo ze. Tajja kigaana, ajja muyita jje. Era Amunoni kyeyakola neerwazalwaza. Bw'amala okwerwazalwaza kitaawe bwe yajja okumulaba n'aga taata njagala sisita wange Tamali anfumbira akagoyo, anfumbira akamere akandeetere nkaliire mu mukono gwe. Tamali bambi n'ajja mukazi wa talina kyamanyi, yalina mbeerera. Bayibuli esomesa n'egamba nti n'alyoka amutwalira akamere n'amugamba kandeetere no mu kisenge n'akatwala. Nti bwe yatwala akamere mu kisenge kye yakola n'alyoka amukwata n'amugamba nti mwannyinaze tonkwata, tokola kyabuwemu mu Isirayiri, kyokola kyabuwemu mwannyinaze. Yamaliriza amukutte ng'amwebaseeko. Bayibuli esomesa n'egamba nti bwe yamala okwebaka ne mwannyina Tamali ate n'alyoka amukyawa okukyawa okunene okusinga n'okwagala kwe yamwagala. Yamukyawa okukyawa okusinga n'okwagala kwe yamwagala. Okukyawa kwe yamukyawa kwali kunene nnyo nga kusinga okwagala kwe yamwagala. Olaba ekintu ekyo. Kakati kino ate tukiyigamu ki? Tamali Amunoni yali talina kwagala, Amunoni yali alina kwaka. Kati abantu abasinga obungi muyina okwaka ne mujja mu kumikisinga n'okwagala. N'oyakira ku muntu n'owulira ng'omwagala naye nga si kwagala wabula omwakirako bwakizi. Be bantu awulira nti gwe bwagala nnyo bwe simufuna mpulira njagala kufa. Olumala okwebaka naye omulundi gumu n'owulira nga ataakutamye. Okutama okusinga okwagala kw'obadde omwagala. Kino tukirabamu ki? Okwagala n'okwaka byanjawulo. Omuntu alina okwagala asobola okugumiikiriza, omuntu alina okwaka tagumiikiriza. Omuntu alina okwagala bw'omugamba nti ngumiikiriza paka embaga lw'enaabaawo asobola okugumiikiriza. Omuntu alina okwaka kwana leero enkya ng'ayagala kwebaka naawe, okwo kwe bayita okwaka. Era bw'omugamba ate lwaki ogituja nze sitwalabye simanyi era nze bwe sibeera naawe mpulira nja kufa ekiro mugayi genda ofe. Olw'ensonga oyo talina kwagala, takwagala naye abeera akwakirako. Ate eri abantu abalina okwagala okulinga okwa Amunoni. Buli muwala I love you, buli muwala I love you. N'osanga ekyaki ng'agambye abawala 7 nkwagala nnyo ate buli gwatuuka mu kabira kamaziga era bw'otalijjo wanisirya amaaso gakulinga embira akabina kakulinga ttanka era nze bwe nkulaba nsimuka emirembe gimbula yogerako nange neebake wowe gwaka byakugambye n'abigamba n'oli n'omugaa nti gw'ogenda kuwasa kkanisa namba ogimalewo. Ogenda kwagala abantu bonna bamala. Olwaki bonna buli omu omulaga nti omwagala? Okwo tekuba kwagala, okwo kubeera kwaka.
eri abantu abalina okwaka naye nga tebamanyi kwawula nakwagala. Naye nga kwaka kwe kutawaanya ate teri kitta amafuta nga mwoyo gwa bwenzi. Ekintu ekyo kitta amafuta, ekintu ekitta ekirabu, osobola okusigala ng'oweereza naye ng'oli mu kalungu eddebe lya butto, ng'ekisa kyakuvaako, ng'amafuta gagenda, nga tokyakola njawulo, nga tokyakola makulu, ekikuliko nga kyagenda kyaweebuuka kyakuvaako. N'olwekyo njaga kwogera gye muli bantu ba Katonda nti nno tulwane ne Setaani ajja tuddukanga. Setaani tuleme kubanga abatamanyi nkweze, tumanye enkwe za Setaani, tutegeere. Ekirala tuteekeddwa okuba abantu abagezigezi. Ekyokubiri ng'abaana b'emisota tuteekeddwa okubeera nga tumanyi ebiro mwe tutambulira n'ebitugwanira okukola. Abavubuka mweyonje, abavubuka mulabike bulungi, amannyo mugasenye. Abavubuka otuuka n'omuntu n'oyogera n'omuntu naye ng'awunyanga alinga eyafiira emmese mu kamwa, akamwa nga kawunya yalabye ekivundu n'ogamba kikino bannange. Omuvubuka yajja agende n'angamba pasita, lwaki buli muwala yenna gwe ngamba okuwasa agaana? Njagala ombuulireko oba Mukama ayinza okukubikkulira. Ng'akyayogera nange ne mmanya lwaki bagaana, nga bulaza awunya akamwa, okuwunya ekivundu kyennyini kabisa. Ne mugamba nti ntegedde lwaki tebakwagala, bulaza owunya nnyo, lwaki tosenya? Ng'alina n'ebijanjalo ku mannyo, lwaki tosenya mannya ago? Amannya ago lwaki togasenya? Ng'awunya. Eri abantu abamu nga lwaki buli muwala gwe ngamba ŋŋaana, owunya bubi, toyagala kunaaba. Abavubuka tebaagala kunaaba, abavubuka tebaagala kwoza. Asobola okwambala ndapaati ewiiki nnamba, bw'ajambala bw'agizaamu tennawunya nnyo, n'ajambala n'agizaamu tennawunya nnyo. Olinda ewunya etya? Ate n'abaana abawala bamwe era tebaagala kunaaba. Ffe twagendanga nabo ku missioni nga tugenze mu njiri, naye ng'abaana abawala tebaagala kunaaba. Empewo nnyingi, ye naabiraani, naanaabira ddala enkya, awo tanaabawo. N'olwokubiri empewo yeno bannange ennyingi eringa yeekabaale, naanaabira ddala enkya ennaku bbiri. Kati bwe weemanyiza omuze gwa naanaabira ddala enkya, olifuna omuntu akuwasa ayinza okwagala, naye lw'alyebaka naawe ng'olina omuze gw'obutanaaba, yeeriba enkomerero y'okwebaka naawe. Kubanga kyaliwulira kikufubuutukamu, kiri mukuba n'okwagala kiri ku kanyuga mayiro 2,000. Osigalewo ng'ekifaananyi naye ng'omutima gwe gwafa gy'oli. Abasajja Katonda yabakola nga baagala birungi, bw'alaba obulungi bw'okungulu bw'ayagala obbulaba munda. Kyakulowooza okubanga akulabye kungulu kyayagala alabire ddala ng'akutuuseeko. So kaakati mwe bye mwekola, nze naanaabira ddala enkya, naanaabaluli. Ffe abasajja sitwagala bikyafu, ffe abasajja twagala biyonjo, ffe abasajja twagala bitukula, ffe abasajja twagala birabika bulungi. Kyova olaba abasajja buli kirungi bakiyita kyabwe. Kati oteekeddwa okukimanya n'okukitegeera, obuyonjo bukubeere kumpi nnyo. Newankubadde onona nnyaanya ku luguudo n'abatawaaza, newankubadde olina kyogenda okugula wali n'abalabika bulungi, leka kwefuula nakifanjagala. Ekintu ekyo si kirungi. Olina okulabika obulungi, mulina okweyonja, mulina okutukula, mulina okunyirira enkyakya muzikuute, obuleega mubugula amabeere mugaleege mu ngeri emu oba engeri endala, musobole okuba nga mulabika bulungi. Abamu alwana ku ntalo nga temunnalokoka, ozadde abaana 4, 5, 6 ebbeere baliyonse liwanvuye, kati olikuba n'ekikalu. Olowooza nayagala okuwasa nga ebbeere olikuba ekikalu. Lifunira akaleego olikuŋŋaanye wamu, olizingezinga olikuŋŋaanye wamu. Bw'ona alikuŋŋaanya wamu oluusi Mukama alikolera awo, neggwe n'olireka ne likkirya paka eno emmanga mu kkundi. N'obuuka ne ligwa mugongo bwe likkirya bwe nedda. Oteekeddwa okulabika obulungi. Twekoleko, wadde tolina ssente zigenda mu saaluuni, kaweka oyo mwokyemu ekyuma, olabike nga atiisiti olabika bulungiko. Gwe wennyini nnyini weekolemu omulimo. Abantu bagenda okwagala naye nga omuntu ayagala omuntu alabikako obulungi. Era bamusabye Saala, Mukama nga tonziramu, nga tonziramu. Mukama yali badde akuddamu naye naawe embeera yo tewamaanyi. Endabika yo tereeta Katonda kwanukula mangu. Olw'okuba abasajja balabi bo baagala kulaba birungi, baagala kulaba binyirira, baagala kulaba bitukula. Ekyengezaako okubagamba bannange. N'olwekyo mmaliriza mbagamba bwe nti bwe munaamanya amazima gajja bafuula ab'eddembe, era mugenda kubeera baddembe ddala. Abasajja muyige okwogera, muyige okwatula.
va ku ebyo mwasesta ofaanana baabawo omuvubuka yagamba omuwala ayagala kumuwasa nanga pasita omuwala ntya okumugamba ntya okumutandika pasita muntandikire nemugamba mukutandikire gwe tosobola kumwetandikira kale ebitandika byo binnema singa omuntandikira ebiddako nja bimugamba nemumutandikira era nemane mugamba ntugendako omulenzi oyo ntumukyalira aguze ebyokulya saniya z'enkoko saniya zaki saniya za poko oyo aleese soda bikabyo nemugamba nti bano ebyokulya ngaoleese bingi abantu babiri tunabimalawo netwogera nenfuluma nemulekawo nomuwala nemugaa kankomewo ngenda okudda ngamba omuwala tugende ngolooza alina kyeyamugambye bane sister gwe ne sister owenkoza ani asinga muno obukulu anewafaana baabawo ate ne maama wamwena mwafaanaganira ddala toza abaana be wamwe mwenna mwefaanana alemeddwa okwogera kyayagala ali muwafaanana baabawo abavubuka muyiga okunnyonnyola yiga okwogera omuntu mugambe ate funa omukazi emmeme eyo gweyagala funa omuntu gwoyagala towasa mukazi wa famire towasa mukazi wa kika funa omukazi ng'emmeme ye mwagala funa omusajja ng'omutima gwo gumwagala omuntu gw'otayagala tomuwasa olw'okuba famire emwagala nedda funa omuntu ng'omutima gwo gumwagala luyimba satwaga nti ekiro ku kitanda kyange nalowooza omusajja gwenjagala emmeme yange gweyagala nemunoonya naye nesimulaba nengoloka ekiro mu kitanda kyange nenfuluma nensanga abakuumi abakuma abweru nembabuuza nti mumundabideko oyo omusajja emmeme yange gweyagala mba nakabayitawo katonda ndyoka mumusanga nemukwata nemunywegera nemukwata nemutwala mu kisenge kya mmange nemugamba nti yono omusajja emmeme yange gweyagala funa omuntu emmeme eyo gweyagala funa omuntu gw'ojja okwagala va ku bino ate era ne bwoba osaba katonda musabe ekintu ekituufu abamu mala gasaba gafula mukama tuwa abasajja mukama bawa abasajja nanisaba owuwa abala tobasabira mukama tuwa abaami mukama saba omwami ate ne gwoyagala omugambe mukama funa omusajja ataakuswaze funa omukazi ataakuswaze gw'otaagambe nti mukyala kulembera nkusange mwami kulembera nje va ku bano bansitwanda b'omuziki funa omuntu ng'ojja kumwagala n'omutima gwo n'obulamu bwo nga ne bwe mutambula mwembi owulira omwagala bannange ebyokubagamba nyina bingi naye kankomekaawo mukama abanjagalira abampeera omukisa tunaddamu olundi mbadde omutume Joseph Sozi Natigo okuva mu buweereza bwa Zion Healing Center Ministry mukama bw'omukisa amina.